kale nkwandiza ku the sidelines ne Joseph Tamale Mirundi kumukulu gaffe gwa YouTube eya Sir Simon Muyanga Lutaya. Obudde bwe buti buli sabbiiti oba buli wiki tubeera ffenna ne Joseph Tamale Mirundi. Mwebale kutuwagira, please subscribe, keep subscribing, keep liking, keep sharing and keep commenting. We like the vibe. Thank you for supporting me. Waliwo abantu wa feedback anti akirimu akikola si bulungi nnyo ndowooza leero tukikyusizaamu tugenda tubikyusa mpola mpola. Kyamukisa mulungi okufuna omukisa okwogera ebyobufuzi in details. Tamale Mirundi. By the way, ndowooza wiiki eno lwe lunaku lw'abaagalana lwa Valentines. Kati gwe anti olina abakazi simanyi basatu simanyi bana owaani olwo okamulyoka waani. What I was explaining, you see, when you transplant foreign cultures to our society, osanga obuzibu. Kubanga for African setup, we don't express love in the public. Ebyo byakwekesingira mu twin college. Nababuuza nti if these Europeans and Americans love each other so much, why do they register high divorce cases? Yes. Nobalaba mu train, nolaba mu ki, nolaba mu ki. Africans, we don't have these things. An African man expresses his love in the bedroom. Yes. Why do I see a polygamous man who fears to identify with one? Because you never start. No, you fear to identify with one. In fact, let me tell you. From culture yaffe y'Abaganda, ayina abakazi ababiri bagayesa abaddu. Oba tunatuuka ku bwami bwa ssaza. Musajja Omuganda yeesobola abeera n'abakazi abo. Bana? Bana. Kabejja ye mukyala omuberiberi. Waliwo Kabejja, waliwo Mwanika atereka ssente, waliwo Nassaza agaba magera, ne Kaddulubaale omukulu. Bw'oba oyina babiri oba tonnakugraduatinga into a real respectable Muganda. Se good Muganda woman ate kuwana abakazi bana. Mukazi good Muganda man. Nga bulijjo mutulangira nti abasoga ffe tuyitwagala abakazi abana. You must have four. Yes. But with the responsibilities. Because what you don't know, nti bali abasajja bedda bali hard working. Kyobola nti Nassaza yasena magera. Magera bye bijanjala ebikola ki? Kubanga miti, that was a special wound. Ngolo balidde bulungi nnyo. Ye Nassaza. Kaddulubaale abaakuze abazzukulu gye babeera Muwanika yatereka ssente. Kabejja ye mupya yakyali ye mugole. So but you see, these people used to have gardens. Nga buli mukazi ayina ennimiro ye lwanaafumba emmere agitemawa. This is why they took advantage of the extended family nti bajjanga ewaka ne bawa cheap labor. True. Ne kakati omuntu ajja e Kampala n'abeera ewa munne cheap labor kijowaamu. You are an additional burden. So bo bali babakozesanga nti before the coming of Banyarwanda in 1950s, Baganda used to use their family members. So the extended family was for the parts of more production. Olwo olunaku lwa Valentine, Sematimba yali popularizing. It was solely publicized by Sematimba. Era abantu batandika okudirikogonizing mu biseera bya Sematimba. Kakati, the problem is an African setting and an African woman. For what we know, nti mukazi wo ogenda naye ku mbaga oba ku mikolo. If ewaabwe wabaayo embaga, a particular one, I have to go. Era omukazi yanobanga ku lunaku olukolo oba Christmas, abatafunye engoye mpya basoma kiro n'omukazi ng'anoba. Kakati today, there are many functions. Wafuna olunaku olugoye ng'omwana wa graduating. N'ofuna olugoye nga banjula. N'ofuna kumbaga. Yes. N'emikolo mingi kati balina ewaffe eryo n'ebibiina simanyi biniigiina byonna bigabanga. This is why nze mbagamba nti ekibiina kya Kasiita nze nali wensi mu State House ate mwanangira Bagundi Amelia bamutwala mu trade. Nagamba Amelia nti mudonatinge abaana abasoma economics 10 mubatwale mu Kasiita. Batereze Kasiita? Yes, because the traditional marketing way has gone. True.
nti gwe bw'oba olowooza nti abantu banaalya amatooke ku Christmas gagenda kusala. Why? Abaana baffe baagala bikomando, abaana tebaagala matooke, bali mu makuroni, bali mu makuroni. Christmas abamuleka n'ebya Christmas tobabuulira. Kakati gwe teekawo enkoko, baagala pizza kyekyenjawulo. teekawo enkoko, enkoko giseere nga the cheapest gundi gy'osobola okulya nkoko. Enkoko yedda yali ya mugaso nnyo. Ffe waffe wakayi rememba nga baba tugenda okulya Christmas wabeerawo omuceere naye gwe musembayo okulya omweru omupunga wekyali kakati this is the day omupunga gwe guli deire kati abaana gwe balya soka netunywako amazzi nga tetunagenda mu kkanisa jjajja n'akwako n'owuutako. Kakati kitegeeza nti is not Museveni who has created the poverty but you are selling it to a middle class. Nti esaati zazze eyo fashion neggwawo, olugoye ne lujja fashion neggwawo. Kakati you must understand the fashion. Nti batuuse ne ku level ekugamba nti omugole tebamwambala. Okwambala omugole okimanyi? Omugole olugoye lwayanjuliramu n'okukyusa nga tewali alulina. Okwambala omugole kitegeeza nti mubazze. Mulimu ayambadde olugoye olufaanana olw'omugole. Kakati omugole kakati kitegeeza bakola jjoleemu, bakola lulwe lwokka. Tewali tteekwa kuba wamufaanana. Yes. So kati bakyala b'ebyo olunaku lwetuka nga obannyonnyola ebyo. Anti byemkuga nti kali kyekyuse kati bali abazungu baali bagezi nnyo. Buli kintu ekibeera ku nsi omuzungu ayina commercialism kyakikoleramu. Nti when you look at Islam erina commercialism mungi nnyo. Nti Idi atuuka kusala bisolo ate buli omu ne bamugerekera nti egundi hijja ekakata walina so you work for it. Hijja ekakata ebintu by'obusiraamu byonna ebisinga obungi birimu ebyenfuna bina bikuyamba okufuna nti omugagga bw'oba tolina kyokoze omwavu wakiri oligulayo ente eyo oligulayo ekisolo nti oba kusiibulukuka. Kakati gweoyinza okulya ddaaku n'okola nga abaana bo ne balya ddaaku n'amaka go gonna nga toli mugagga. So obusiraamu bwatuteekako okukola ennyo bw'obutunuulira bulimu commercialism n'eddiini n'okukola ennyo n'okuwagana naki. Era nze bwe nakubanga capati mu budde bw'ekisiibo nga nkolera ddala ssente amaka gamu agabasa gakulagira twagala capati 20 twagala capati 20 nga nkola mu budde bw'ekisiibo nakolera mwaka wali 1997-98 nakuba capati ebugemba abazungu nabo ye element gye bayina. I was explaining nti Christmas lwali lunaku lw'abasamize paganism nga basinzaako katonda waabwe ow'enjuba. Omukatuliki oyogera ebyo nga basinzaako katonda waabwe bw'enjuba ne bava mu binnya bwe bekwese ne bakuma emisubbaawo. That's why even this argument Jesus was born in December it cannot be. Okujjako ng'ozzeeyo n'obala emyezi gy'Abaloma mu winter severe winter ng'ensi tennatabuka terina global warming tewali yali asobola kubeera ku lundandika bweru mu December mu winter tekyaliyo. Bali b'omutuufu embeera yatekukkiriza. Yes, but these bazungu bali abasamize be baddiranga olunaku olwo ne baluyitako abasomi bannaabo balye nabo kubanga this day follows in severe winter. Winter eba y'amaanyi nnyo mu Europe mu December. Kakati ne bakola Christmas carols ne bakola Christmas cards ne bakola n'ebirabo boxes ebyokutona ebisibwa Christmas tree. Christmas all this was money. It was a day for making money. Spend. To spend. If you don't spend on this, you spend on the other. If you don't spend on this, you spend on the other. Nti neyo sekoko twasanga omulimi omulunzi ebungereza ntimunga alina famu ye yaganti the problem with the turkey I sell them once a year during a Christmas when the families come together. Ekitegeeza bo olunaku olubalukoleramu ki sente lulina sente ze bakoleramu. So it is a family. Baone bakisati kati luva lutya okuva okubasamiza okufuuka family ede. Abasamize baluwamba. Abagundi baluwamba abasomi. Lwali originally lwabasamize. Abasomi ne baluwamba because of commercialism. Baligawesa. Balulabamu elementi eya sente. Luba butakyuka singa bakulana baligawesa be balukozesa. Christmas tree eri empute ennaku zino. Somebody must find out photo messages ziri ku simu
kuba kati essimu yabyonoona yerina byonna can't you retrieve emessage eziri ku ssimu noziteeka ku Christmas tree so somebody must find out. So abazungu buli kintu kye batunuuliramu nga kirimu mani nabagamba nti when you look at the history of campaign, history wa campaign, omusajja yabba ssente ku akawunti ya Queen omufere naabula naseninga nazijjako bufere si bwa leero kakati ne bamunoonya naabula bamukwatira ku mbaga ye ne bamuwanika kalabu kubba ssente za Queen wa Bungereza. Afterwards omuzimu gwe ne gulumba abakazi, buli mugole omusajja omukazi nga gumutta waayo baagugana okuwasa. Kakati obanga ngamba Tamale nti ne mu bazungu eriyo emizimu nti ne Queen yalina emizimu ebintu by'emizimu byawano nti abasamize ne bayiiya nti omugole omukazi mumwambaze gawuni enjeru kubanga omusambwa baguyitanga Blyde nga gubeera Scotland, gwe guwa abakazi abagumba enzaalo. Blyde was a musambwa who used to appear in a white gown in Scotland. Kati ne bambaza obungole engoye enjeru n'olwaleero tukiremeddeko buli akola obugola ayagala engoye enjeru. Bwe gwalaba ne gulowooza musambwa ne gutandika okutta abasajja abazungu baayo kukola campaign bamusunda akutobye ngo bamuzimu guli. But you do it here. When the French saw that campaign was very important in Britain, bone bagatuyiwe muyiwe nga tusanyuse omala emmotoka z'empaka ng'oyigwa okola because in Britain it was very useful up to today. Kati okitegedde nti abasajja bano babazungu bajjamu ekintu kyonna bakijjamu element ya commercialism. Yes, abazungu bo baagala ssente, ekintu bwe bakijjamu nakugagwa abadde wakanya ebyemizimu. Genda mu Sheraton tosobola kusangayo namba 13. Mu Sheraton temuli 13. Sheraton yawone Uganda 12 B14. Omungereza tazimba kizimbe kirimu 13. Bwe bakola genda yo bwe bakola lift bwe yatuukanga ku namba 13 nga muyingiramu essajja eddene nga litta abantu abangereza ne bajjawo 13. Another example you can see. Let me tell you. So oluva ku 12 12 B14 genda ku Sheraton okebere wano lift wetambulira bw'onolabawo 13. Omungereza tazimba 13 yakisirani. Kakati sooka otunuulire mutton, beef, pork, goat is meat. Mutton, beef, pork, goat's meat. Abangereza tebalya mbuzi yakisirani era tebagirina. Omungereza sayagala mbuzi yakisirani. So tewali bantu batalina kalija ebintu byo bizibu nnyo. So bali ku pooko, mutton, chicken, beef, goat's meat. Teyina linnya. Cow's meat. Yo wamwita beef. Yes. Ey'endiga mutton, ey'embizi pork, wabula eno baviira nti goat's meat, nyama ya mbuzi. Tegirya kubanga ekyayina embwa. Tuyinza genda China noga nti ojja kulya embwa. First of all, very expensive, bagitunda n'omukira gwayo. Embwa size ddala nti yabadde embwa. Yes. Kakati you see kyenkugamba nti mu nnaku zino abazungu banoonyaamu ki kukola ssente. It's a commercial thing. If it was UPC time n'oteekawo olunaku lw'abazira singa ebifaananyi ebya 27 abaagenda mu nsiko obisanga bitundibwa ewali omukolo but ye naali mukolo nti buy their things okujja nga aliwo abagulidde. In fact sinnalabako ekifaananyi ekiriko byonna abaagenda mu Subanansi. Kalenda zaali baddewo nga zitundibwa buli kiseera. Ebyakabaka bwe bitambula, ebyabanuupu bwe bitambula, ebyakabaka oyo Mayiga yabiteekako n'etteeka kati nga bene Abaganda bagenda okuwasa muyina ogenda ewange nakibagobya nabagamba kuleeta kya Museveni. Yeyampa omulimu bano bampa yeyampa omulimu. Bakikola lwa buwangwa nti abaana bo Baganda ogamba oli Muganda. Mayiga afunyawo omwana wange yamuteekamu ki Mengo yateeka ki mwana wange. That's arrogance.
buno bwogezi bw'okumukolo kireeto olabe kuba emiggo is not mandatory. Ekifaananyi kya mukwano gwo gwengula ng'ofukamiddde obuuza kabaka bwe bakireeta ku mukolo nga batula muwala we tagenda. Mandatory. Abakatule kye bakugamba nti ate nze agaziyiza ekisibo kya Kristo bwe bambatiza abaana sekapulaali bikinze embigula lwaki tebabimpa kereziya eyimirirewo naye sente z'emmengo ze babba obubbi. So that's what it means nti ekintu kyonna oyina okinoonyamu commercialism nti mukozi bwe yagenza okukuba lale teyasombye bantu nga nalweso mu baasi ze tewabaddeyo tent they came on their own and that's why they are saying nti akapande ke baguddemu oluguudo lekali vandalized kirimu ki bakakubye ye yali bagambye nti muluggulewo bakooye tebagala kulaba bako abantu bakoowu otono mukwano gwe eyaleese n'agabira abalwanyi Museveni be yeerabira abalwanyi n'abagabira. You are talking about Luchikaire. Luchikaire was appointed minister muti mukimanyi was a very rich man. Luchikaire yayina faamu yente emukono naye ng'ente ze enswera obutagwa ku nnywanto bazisiba nappi. To tell you how rich Luchikaire was. Ente za Luchikaire Matthew nga bazambaza nappi enswera zimazigwako ku mabere. Yes. So you talk about praise Luchikaire. What about this man called Chove, where Museveni stayed on his way to Libya? What about Rutamaguzi? So that's where you feel it. You are partisan. Into Woza Yahweh. Irena, a section of Jeroism. Let us praise him. No. If you are going to declare, this is the problem. So, Abazira ba Uganda, Upote Yinabazira. Heroes in day ariwo. Yasoka kubeera heroes ey'omuntu omu neefuuka heroes nga bali 10. UPC all these days are duplicated. So why should it be special for Museveni? So it's just yes, going in. And kyenkugamba, my argument is the failure for Africans to commercialize these days kuba bibeerayo imposed. Nti wenakulira ngenda okutandika mu lupapula lwa munna mu kinaana nga munna ayimirira ku bifaananyi by'ekereziya nga waliwo abaagala ennyo ekijjulo ekyasembayo ne Yesu omutima gwa Yesu gondi nga bitunda okuyimisawo bukatu. Yes, which is okay. Nga balina n'ekizito tudde bireeta olabe baagalamu bifaananyi bikunamye babeekisi abaana abato. So kakati kyembadde kyenyinyonnyola nti olunaku lwa Valentine bali baalukkiriza okwambala reedi kwolwo olunaku kukola ki kwambala reedi. Yes, kubanga abazungu bo bagula engoye for functions. Today if you go to Owino oyagala kwanjula bakuweereza ofune suuti efaanagana ekinne waayo kituufu amasaati amalungi abaana bagatambuza mu kibuga. Why? Nti bali olugwe sama kati bwetuuka eza winter zonna ziyina okukola ki. That's why their industries grow. Nti buli lunaku luyina engoye zaalwo. Yes. Noga nti wanosanga omuntu swim suit nga gitutte mu kyaki nga yasabudde. Swimming suit, yes. Ajitutte jumpsuit byali nanga yatutte ali mu kanisa agenda. Okulaba abazungu batuyamba nti ata yange ogenze ku mukolo nti eno dina eno ki bakubula kyobo yambala bwoti yambala bwoti so that batumanyi bafune we bakolera ko lyogera nti oba kino ogenda kigula. I was explaining, see, if today you go to the Netherlands embassy Holland ne bakubuuza nti olaga nti amwetuwalisi nti ogenda kulagawo temuleti district bakuweerawo visa kuba malaaya bamutakisinga mu revenue era olutuukawo. So nakyo kyakukola kyabusuubuzi. Nkugambye essaawa ogenda kumala naye mmeka eddakiika mmeka ne bakutakisinga officially mukozi nga omulala mukozi wa omusolo ogenda mu gavumenti nga bakutakisinga ku malaaya okuyamba gavumenti. So therefore kakati mmwe kyembagamba nti mmwe ekibakoze obubi simanyi nnyege ani. If you get a group eyagala ebyo gwe gitakisinga heavily era tunasigaza abaana ekyo anti bali abazungu bw'otula ku ssente zokka ensi ejja kugera mu nnyege naye abaana. Kankubuuze
odira olupapula lwabukedde omuli embooka ezikunamye mbooko kyesinza wiiki eno nga mulimu ebigezo by'abaana. Yes. Mwayonoonekadda anti nkubulidde baabazungu kyebaliko nti magazine should be a sex magazine nga yebyo byokka. If you go to Europe nga bagenda okuleeta blue movie oba channels ozagala you pay difference even in the hotel bakubulya ku TV ntuleeta omuliro. Lwaki bino ebinigeria bagiteekako nti parental guidance myaka 13-12 wano mwaka mmwe katogo nti ebigezo bya olupapula olufulumya ebigezo by'abaana. First of all, they are not useful. How can you say that whoever buys a newspaper is capable of educating his son or daughter? If these were really capable teachers, why don't they produce a textbook? No, besides our readership, empapula kati nga ezo zetwogerako is 30,000. Now our population mu masomero is in millions, which means they cannot. Ono yayagala kuteeka mpapula za modite zikyatunda zicontrolling yaleeta ebiranga zisirise. That's why you see kakati olwaleero ndabye nti New Vision yakoze endagaano n'Abachina okugiyamba. Kakati gwe kitegeeza gwe kati you are an agent of the Chinese. Nebo babba ku ddamu nebo bakola you cannot write about them. This young man has killed a newspaper maybe because he does not have money. Olupapula olusse ate bw'oba omaze okukola nabendaga to support you. And the Chinese are one of the most corrupt people. Kubanga Abachina balina ebintu bibiri. Abachina balina companies mukimutamanyi. Abachina balina company ya government teryanguzi. Yes, Abachina balina company ya joint venture government n'abantu egaba enguzi. Onako olumunja kuleeta akatabo enkyanja kakuleetera. President Museveni bali bagala okukola cable. Ne bajimbira mu Indian Ocean ne bajimbira nti Abachina bagenda ogikola. Museveni n'awandika tufune looni y'Abachina bagitwala mu company egaba enguzi. Museveni bamwetikka bamutwala mu banka bagita bati Exim Bank eyabo the Exim Bank of China ng'ebbaluwa teyatuukayo for 2 hours. Omusajja anoonya ebbaluwa esaba nti twagala obuyambi yali tetuuse bali wagidde so kyali kyambassador there. I saw the civils looking at each other. Museveni nadda mu Luganda nabaga nti omusajja ono tumamalidde essaawa 2 naye ebbaluwa teriwa munnimbwa. This man omusajja nga ayogera oluzungu olulungi ennyo era yawa president a lot of time. Tutudde mu ofiisi ye mulinda bbaluwa ennyonnyola bajje bakole wano esaba banka looni bagitwala walala ino tebba ya gavumenti. After 2 hours omusajja n'agamba Museveni nti Your Excellency, I strongly doubt whether the letter was brought here because it cannot get lost. Museveni nadda mu Luganda mwagireeta oba temwagireeta agamba bwabali the ambassador nishiga nti let me go to no write it here byagiwandikiraawo butudda Kampala. kyotegeeza Museveni wali watuuka n'akambwalira ddala era Museveni yagamba omusajja yabagamba nti ono omusajja gumutawaanya banka eno ngagga okusinga Uganda tesobola kubuuzabuuza kabaluwa wano. Omusajja n'agamba president in a humble way, Your Excellency, if it is really true that my workers, my staff lost this letter, do you see this pen? I will chop off their heads. Ne Museveni n'awanika eyiye. If it is true that the letter was not brought here, I will use the same pen to chop off people's heads. Era gundi kyekyago muliira. Immediately we came back from China. Mulira was sacked. Yali wa white sheet. Mujjukira. Ebbaluwa bali bagitutte walala. Ebbaluwa president nabagambye nti Museveni bamulinnyisa ennyonyi. I heard Museveni, the president commenting about UCB. Naye Museveni bamulinnyisa ennyonyi ne bamutwala e Malaysia. Nga kampuni gye bamugamba nti yegenda okugula UCB bagiyita Westman Asia. Ne bantu kyaba abakaba abagumu abakalu naye ng'agenda okugula banka ye Moi bagita Western Land era ye yagigula. Kabaka yagendayo n'amugamba nti mulimu ebyapa by'Abaganda bingi bwe bagigula mba nfudde. Moi yali ayagala nnyo mumanyi
the Jaluos believe that they originated from Buganda, but Tumumboya bali bayita Baganda. And in fact, when you look at Abu Mayanja, not to know Musaja Kubaita Fred Olengo, Bafanagan, and their boss lawyers. Truth. Bafananira ddala bulungi bali bafananira. Ate ne Mayanja, Abu Mayanja, naye yali aveeyo yaveeyo mukono eno yagenda gulayo. Truth. So Abu Mayanja might have been a Ruma. He was actually buried the other side of Mukono. Yes. Natuukako ku ntana bamuzika nti wali Abu Mayanja. Yes. He originated from Mukono. That side. Era abajaluwo ekikwewunyisa n'engege bagiyita ngege. So the Tom Mboyas believe naye tunuulira nti Museveni bamutisse mu nnyonyi. Paka Malaysia. Naye nga kampuni anti abazungu bali bwe bati aba business. When you use our name, nabaga nti kambabuulire Total Energies teyinza kuba y'Abafalansa. Kino kikipuli kya Nankabirwa kyawana. Total Energies nga ddala y'Abafalansa. Nga Abafalansa be basinza amaanyi mu European Union after the exit of Britain tebayinza kusako questioning environmental protection mu kusima amafuta. When the credible American company was finally identified, who has talked about environmental protection? No one. Abazungu tebayinza nga babba. Tubabulya environment nga babba. Ate mbaliza nti beba bifaako ennyo environment because ebijja bityo. Baba ruzinze nga China. When you see these European companies raising the question of environment and other issues, then the Chinese have defeated them. Oh, baba kuba ku muzani wa deal in Europe means we have lost the deal. But if the deal is with us, that's no corruption. Kakati ekikimbabuulira nti bali bannaffe banoonyamu buli lunaku balufunemu ki akasente esente nti ebimuli ebigenda okutundibwa enkya nga bya reedi is a lot of money. Engoye eza reedi ate zijja kukola kwolwo lwokka. Yes, kuba tojja kulugjayo. Toyinza kulugjayo. Okay. So abantu bano bo the sidelines. Fe tuli ku excitement. Ne Joseph Tamale Genda mu ndongo kukola tutya tagenda kubana bya Valentine kubanga si byawo. Mirundi. Yes. Ndaba abantu bonna abaali bakoze mu government ne bawumula yuzi n'abalabye ku mikolo nabye John Patrick Amama Mbabazi bajimu Wezi n'abalala bonna abaali bawumudde. Gwe nga tewali mukolo gwe wali olabiseeko nga banno. Gusirowooza nti gwe osinga Amama Mbabazi yavuganya ne Museveni kuba president naye ng'asobola okudda waali abawesitaana balina enkola yaabwe. I normally say that tukiyita group psychology balina tekiina ensonga. Omuwesitaana asonyiwa mangu. Why? Abawesitaana tebalina malogo gaffe. Tebaloga nnyonga. Babiyize buyizi. Abawesitaana balowooleza mu kyaki. Kituufu. Nti bo tolaba omuzannyi. N'amannya gaabwe era gali ku ebyo. Omuzannyi bw'aba asise munne agenda okuteba oba n'amukuba endobo alinda lefiri kumuwa yero kaadi oba ye tamukuba kuba amanyi naye kyeyalikoze eki. Kyalikoze abakufuna mu. Yes. Kakati these Westerners find deep problems with me. Why? First of all, I believe in honesty. Nze sirowooleza mu malisi. The way was chased out of State House. After working for 14 years, they still not come to knock. In fact, I don't want to hear the word State House or government of Okerogos. Blood surges. I wake up at night and cry. I regret the day I met Museveni because I ended up burning. I sold you on cars credit. If I was in business, I sold you on credit. I gambled with my wife. Yes. I sold cash. I regulated the day met Museveni in Waititulu to find this arrogant man in the State House. Or to 5 billion. Munkubi Mawuli. Basing in Mukero Mutui. Bampardo, hiring the Sagis. How can I ever work out here again? But you can attend a public function. You need to quite a wound, a pipe you're tenting into bomb to Nemuta. Whenever I look at these people, anger, blood surges. Do you know what it means to see my mother in a wheelchair? Who was the only Muganda targeted by Baganda rioters? Nga Museveni tamuwanga yadde ekikumi. Nga n'akagaali kaalimu omusajja amukwata okesa bamuyiteegesa ye yakamuwa. Is it how I was paid in Nagisi currency?
You're telling you. Nuggets. We don't have that. We I was paid have in pounds, nuggets. we have dollars, we have shillings. Nuggets. We don't have nuggets currency. They pay you in We nuggets have no currency. currency called nuggets. So for these we don't people, have. We have and naira two, for the they- Nigerians. nobody can refuse. Let me tell you. Nti Lwabogo wanted to embarrass his father-in-law. These are neglected people. Who are they neglected? You come, government eringa omusajja ayina entebe 10. Omusajja ayina entebe 10, ye kyakola ayina entebe 10 kyakola. Ekampi omusajja ayina entebe 10 kyakola. Basooka ne bali abagenyi 5 ne bafuluma. N'abala 5 ne bajja. That's the government. Era if you talk about Luchikayere, what about Mbabazi? Museveni used to sneak in Mbabazi's house during a minute's time, which was risky, highly risky. Ono ye bamusensalinga. Yes. Naye Mbabazi oyo gula gwe bayisa bwe bati. Mbabazi ku mukolo yabadde ng'ali comfortable. Era Lwabogo negotiate ne Museveni yagenda ku mpaka ye. Omanyi ssente ze bamusasula, febe basasula mu nagisi. Nti kati tumuhumiliate ng'ajja kudda. That was Lwabogo's argument. Nti one day esente zange Museveni nazimpa naziremera nina okubeera mu lugosirwe nswera amazzi siribeerako. And they are people I've never seen in my life. They are people I'll never see again, except if we meet at a road block, if we meet in a mass grave, if we meet on a flight I cannot forego, if we meet unless we meet in a prison cell. I love the issue of meeting at a roadblock, yes, or in a mass grave. There are people in a mass grave you will not see each other. There are people I've never seen in my life. But why? The way I was poisoned 5 times. And when I was talking to Saleh does not believe with this. I think Museveni does not believe that these people kill people, that you can be poisoned. Sure. I survived the poison 5 times. I survived the thugs they hired to kill me. They battered my son. Everybody was worked with Museveni, those who support him and those who don't support. Say Museveni, uwe government ya Museveni teta. He knows those things. And when you look at these people, to some of but they are dead. I have recordings about them. I have recorded the tapes. They are dead people. I cannot even take a... When I went to State House, when I was invited by Muhoozi at his birthday, I did not take even a bottle, a glass of water. I was on a... But now imagine that you can attend a Muhoozi's birthday, yes, but you can't attend a state function where Museveni is. Yes. Now, which of the three is most important? Let me tell you. Why would you attend one and not the other? I have never been harassed by Muhoozi. Even when I was poisoned, he sent a doctor to find out. When there was a time when I wanted How to could go we sound? He was a young man then. to Kenya, yes, 10 years ago. He was a young man. I was even here years. when he was Rangami. Those are Nakalema schemes. Muse is not involved. Even when I was tewali muntu yakola mu State House yekokola Muhoozi. Are you sure? Ania ku bantu amanyiddwa, ania ku bantu abateeka mu lugosirwe. Nakano katavani kakajiji wakalina omuntu okukalinga emboona. Bwe bajuuga abantu. Ne bunya ku bantu ne bakubira essimu. Let me tell you nabatamwanyi. There was an incident. Museveni invited the traditional leaders. Ng'ayagala obateeka mu bintu bya poverty alleviation. The Kabaka of Uganda has used Rizalo Kantite, Nekatiko Teyaji. He told me, now in absence of the Kabaka of Uganda, highlight the Omoka Move. Museveni is a humble man. He looked into the camera and asked the photographer, Kato, have you captured all of us into yes? Can you take another photo? Yes. Nakalema directed Kabushenga to delete Omoka Move because Nakalema was around to cause me trouble. In the morning, Museveni rang me. What happened to my photo? Somebody an emergency meeting. And I explained professionally that at times, muyinza okubanga musigaliza space ntono tuchita cropping, you reduce the photo. Museveni n'abuuza Kato, is that what happened? I don't remember. Museveni yangamba, Mr. Mirundi, let me tell you, you don't know what he's eating. You saswala kitegeerera toli mubalabu. Nito benyo tunimutta. Benyo nimwasa omutwe. Bwe bali baba Christians bali nsasula. But that statement shows that Museveni did not have a problem with you. Yes. Somebody else had a problem with you. Nate bw'obatu so agenda ku mukolo guliko Museveni. You are punishing Museveni for the wrong thing. Kakati gwe kankubuulire. Nankabirwa was given 5 billion to fight Kadaga. Beya nako. I have the recordings.
bwe bali bagenda mu seeke baatuula emunyonyi Kiwanda tumwebaze Nankabirwa baasula ntebe ku makya ne babagamba n'oyo ogundi ogwanga ne babagamba nti bugere mugamba abantu bwe bajjako katagamba wa miliyoni 10 olwamala omujjako najjako esimu musabira yinza okumpa obwa minisita nentula nenankabira bantebe mutwe nesikuba nankabirwa mutnesikukwata ntebe kuba nankabirwa. Who took you to State House? Si Museveni. Yakutula mu State House. Do you know the damage? But not by him. Omulinzi amunyabonyeza emyaka 2 Museveni namba sente zange nazikwata. Tulikuwoleza mugulu namuwabire waffe mu nsozi tulikuwoleza mugulu Naduli yabaddeyo ogwange omulenzi ono atyoza nnyo famire yange nemukuba mwana wange nemujjamu amanyi nemutta muwala wange nemujjamu oganisi nemutajetinga mukazi wange nemumpa nabakolaki mange nakubwa amagulu mumpite muntulike bali bampite ekyankwanzi mukazi yankwatira mu kkubo ntulike ndi nabo 10 bafu 5 ku bisago. You see, these people think that we are robots, we don't get annoyed after this works for children. Olumala bamuwa ebbeere abaganda be babigamba bwomala okuba omukazi mulize mu kisenge omusango gugwe ebyaffe bya busoga era ffe busoga tukizwa kusula na musungo era Tamale singa wali musoga singa wanyigulu kukata kubanga political career yange I've lost. What did you want to that you have not done? Yeah, which one? Wayagala college. And which I had after being banange bonna nali nabo ngate nze boss. Bali mu parliament. So did you want to go to parliament? And chenkubuulira. But you can still go to parliament. Hey, you can't stand. Nagana abantu bonna kwa yalowooza. Kati nayo obwa president abufunye. Ejjoko kali mugwe mutwe. Njokali jogero. Eri mujogesa abantu. Do you miss parliament? Sente. Zijoga abantu buli omuntu amunnyako namufuula ekidoli bwakiniamu bwanniamu bwakomyawo bwaniamu ekidoli politics tumujja wano tumutwala netoniamu netumujja tumutwala mu media netoniamu netumutwala netoniamu. Do you miss parliament? Ate kati nkyayagalaki when the madman rapes a younger girl, can you ask her, are you missing nani kudu abatekyasobola you gamboli popular wano wonna otambula mu Kampala. It means you think you cannot win elections in Kampala? You can win. Mu parliament kumunatira mu munne nze bwe bali banga basasula nga tebasasula mu nagisi kalensi balimpa sente nenekolera ebyange. But whenever I hear the word government, I hear the word State House. In fact, in my will, it forbids them from attending and contributing. How? Yes, kati if my mother dies, ngabawereza ya mabuko. Yes. My mother yangama singati wagenda wa mukama wo na kuyingira bya movement bi amakulu gange singanga yini. Na era yandika di. Obuli awo yandika di amwafekte. Bwe batyo bwe bansasula. Bwe batyo. Bwana marukuni okunga nchaba kumya obulenzi bona bakuni okunga nanyini nsomuka bakodomi bakwini bagenda bania kubangereza bagenda bafuira kumimu bakodomi bakwini bania kubuli mundu bagenda bania kubangereza bagenda bania kubangereza buli muntu yena museta osino amujoga naye yena mukodomi bakwini amumanyi ayino mwana omwalo omuna yoze lyamanyibba n'amafuta lita 2 n'agajjawo nagoba omukazi yali akabira nebba akyamoninga bbaawe yamugoba mu State House yampa sente nagoba kadaga yampa sente on record on video one day the people produced and they are scattered now era sinza bbawako yaddemu birikwatibwako hostile government ekyokulya mutabani wakajijo lyajoga abantu nono munene libagwamu I've lost. What can compensate me is money. So you don't attend public functions simply because of that anger, which has persisted for 10 years. You even promise yourself that the anger will go into your grave, and then from the grave to heaven. Nemizimu japatigiryebuza nemugulu tetulyebuuza bwe baliyingira nga nfulu. They killed my political career. Mugulu sigo afugayo bamutoka mugulu afuga mugulu ali babula bwe balisooka okufa nenda bamutani wa Kajiji nja kumanya sigulu because it cannot Kajiji tumwebaza cannot be in here bwe ndibanze musose nayingira nemulabanga ajja afuga eggulu sigwe tujja kulwanira mulya era abafuga eggulu you kill my daughter,
You butter my son in Omujamama. You target my wife, I would be looking after. Orphanage. You target my mother. Be careful. You never know who you survive. he I survived poison for 5 years. That can be taking a stronger. Nikutera nekugula nekujoga nekugula. Oloza kugwe na bali ani alina obulumi. Who has most pain? So it means while you die of pain every day, for them they are enjoying. Why don't you release yourself and have peace? I lost. That's why. If you had behaved well, you would still regain what you lost. But you misbehaved. I don't. I know my character. So you know my character. This is why I want to be partner with them. Why don't you change your character for the better? For what? To get what? I'm 67. To get what? Yeah, let me tell you more. I always tell my children. Okay, if your 5 billion, which you say was stolen, is given back to you, what would you have? That can make a change because what I lost with the money. You want 5 billion? Not 5 billion. The whole 5 billion was not yours. It was for a project. Man. This money was for a project. If he wants to access this money, he should go to New Vision in Swiramas. To be in New Vision in Swiramas. To be in New Vision. But do you remember that this money was not all yours? It was project money. Museveni gave me money. It was yours. This man must come on using this in Swiramas. How can a man who is representing defeat him? His brain. Akiri yangu na akiri sana. Why did Museveni have to give your money to somebody else? Yagamba go into state house control ngana ye wabo. Nako kankubira kesimu ngakalowoza mbunyizo kafukamira. Nze mutani wa Mirundi. Kalisa naga nemba kulia ku Mbalaba. Sekwada video sekutuzirabyeko. Nkugambye yabagamba. This man katugalewo program zonna. He should go on the 20 years where we can control what he says. No lincho kalon kalisa n'ekyo kigundi kibala mu ekyo. Balowooza ndi musibe. Kibala mu kyali kyekwesene kalisa mugundi. Kugundi kukabira kirabo. Nembuuza bajjo nti ani ali nti aline kalisa. Waliwo omusoboza n'enki kima moto. Kalisa mu malewo. Yali billion 10 kalisa. Kalisa bamuwa billion 10. Ne mutunule bwe nti kalisa. Mbu bampabedde mu koti onyononye kalisa yamfunira tuno tokoma bala mu yali awenye nze tonkola byine nkomawo naye bali kituufu bali bamuwawabidde nti abamusasula namugamba abamusasula gyatwalakyeko okufuna ebiranga bovuma kalisa namugamba nti these people have been meeting nakono kanambi kalina akatoka kalinga manga kubolidde kalisa namugamba nga negundi wali asinika nzinyi ozisinikira kwani mu media okimanyi bulungi bw'ovuma abandisasudde n'ebiranga nebazigabana balizisesema ono watuuse tatuuseewo. Let us, you see, if you wanted to change the attitude of people obakaluubiriza kati next time mu state house mulibiramu kujoga abantu. How old is your mother? abantu bano tebaliddamu kunika ku baana b'abannaabwe abajja bakolera tebaliddamu bani yako bajja kufuna human nature. Mama aweze emyaka emeka? Agenda mu 9. Naye olowooza n'aweza 9 gwe ng'oyomba lunaku emitaafu n'egikwera n'aweza 9 omanyi lwaki alina 9? She is peaceful yesonyiwa ebintu bingi. Kyensimira yalemera mu kkomera. When Obote came, Museveni appointed Kyensimira. Ensi muyina ogibeeramu nga muyina be mulowoolezaamu. Naye ensi bwe munaagirowooleza okunyebwamu ne babafuula ebidoli ne bakijjana ne bakitwala wano nti can I work with those people? Oyo tumwebaza yagamba bamuteeka mu kategori etafuna musaala. Genda okubenyeko tinzo osobola kumpa omulimu mutabani wake jejo yampa omulimu. How? Kwega waliwo okujooga wekusukka abantu bano nze nawandikira akatabo how to treat a human being. Naye gavumenti ya Museveni ogikoze bubi nnyo kubanga oli yandyetaaza ogenda ogikolamu omulaga nti kibi nnyo omulaga nti kyokka ate bwanoga nti ne mu 226 akomawo. This is a contradiction. You don't want people to work for a government that you want to come back. Nejo nabadde ndekekyalenga bazzukulu abamuwabi ono alamukubye alamukubye omujoze yali alowooza nti atujoga afuuka kyembadde nkugamba wabadde oyogera n'abawagira Museveni batova ku maini tujoga n'ajoga famire yange n'aginyamu n'aginyalamu alla musasudde
nakano katabani kakajiji nako ne kaleega entwe. So otugamba tetuva ku main ey'abasinga okujooga. Nti nze nkubuulira Museveni tajooga bantu, Muhoozi tajooga bantu, naye waliwo abajoozi. Their perception of people is that they don't see difference between omukozi akola ku faamu akama amata ne civil servant eyajja mu State House. No, that is not possible. Tebakirabamu. Oli akama amata aba teyasoma, buli musajja yonna ne masters. Buli omu nakuba essimu, buli omu nakuba essimu, buli omu nakubira essimu, buli omu nakujooga, buli omu nakuniyako. It's very bad. I'm a pioneer to teach these people. Tuyina gye twava. Some of those who humiliate us cannot compare their families to ours. Yeah, but your history. But today they are better. Yes. So Chemwali is not important. What you are today, you were big people. Privileged wealth. Haven't you heard in Kenya where the Kenyatta's family is being harassed by Ruto? That they have been avoiding paying taxes. Yes. You see, Because they put it in their law. some people believe there is a very big difference between members of the royal family and the ruling family, or the first family. The royal family and the ruling family. They are two different. Buliwo abakulu, manya abakulu bebatabula buli wamu. Once the family expanded, nemujjamu abakulu, abaka abalowooza nti bafuuse balangira. That's why Museveni is tough on his family members. Unless Museveni becomes tough on his family members and corruption, even the But to the contrary, Museveni's first family is very peaceful. Tebalina tebeyingiza mu bintu tobawulira nti bali mu bino. Abawala bali mu kubuulira njiri. Waliwo yamuteekamu ekikwati. Era mwana nabawandikira mu katabo kange kano. Nze ndigo nakugamba nti 5 years ago I published a Uganda book titled Musanje ng'alwana ne mukoddomi we Lwembaawo. In English translation, the title of the book tells how King Musanje struggled to save his kingdom from his son-in-law, Lwembaawo. I narrated the story that happened in this fictitious kingdom called Ugenya, and I wrote, Ugenya kingdom was like other kingdoms of the time, and the inhabitants of Ugenya were good people, who are also very hardworking. Unlike other kingdoms that suffered constant succession battles, whenever a reigning king died, Ugenya had a properly down succession process. This kept Ugenya kingdom more stable than any other kingdom in the region at that time. Ugenya had a strong army because it had fought many battles with its neighbors from Ugenya kingdom. In addition, Ugenya had a good climate and fertile soils which favored food production and kept the people secure from droughts or famine that constantly ravaged other kingdoms. This was the source of envy from Ugenya's neighbors. Ugenya was also endowed with the natural resources, national parks, they preserved the animal species and birds as well as saving wildlife from extinction. This was easy because the people of Ugenya had adapted species of animals and birds as their totems, and therefore had to jealously protect them. Finally, Ugenya had a high lake from which its people used to catch fish for food and export, the surplus to neighboring countries. In my submission, I elaborated that Ugenya had a clear succession process where power rotated within the members of the royal family. I also reported that King Musanje was not only the king of Ugenya, but was a celebrated warrior who had led the Ugenya army on many expeditions during his youth. Before Musanje took power, Ugenya was rife with constant inter-kingdom wars as other kingdoms attempted to annex it or install puppet kings. For example, a puppet king called Obuto had taken over the kingdom and almost wiped out members of Ugenya royal family. This is the liberation battle that earned King Musanje popularity among the Wagenya. Musanje almost single-handedly spearheaded the war that removed Obuto from power, restored the kingdom, and elders later installed him as king. This is why Ugenya had enjoyed the peace and stability under Musanje's leadership. Among the priorities he had identified is the importance of the strong army. Like with any young man, the elders pressurized him to get married
have a family so that he could bring forth a successor. After settling in, Musanje married a beautiful girl called Jalia. But Jalia produced daughters which annoyed the elders. Musanje was forced to marry a second wife, who produced 2 sets of twins. King Musanje was equally excited, and given his background, he named one of his married twins Mukenzi, one who looks far and rejects the enemies from afar. Mukenzi. However, because it took long for Musanje to get the pair of twins and the 2 sons, by the time Musanje came of age, Mukenzi, the daughters were ready for marriage. One of the daughters was married to a young man called Lwembao. But Lwembao came at a time when King Musanje had not produced a son. Therefore, Lwembao took advantage of this virtue and played many roles, some of which were preserved members of the royal family. Lwembao's conduct attracted the attention of the royal family and the public. His roles and the proximity to King Musanje became common talk in bars and other public places. King Musanje defended him by saying that since Lwembao had no royal blood, there was no way he could succeed his father-in-law. He also agreed that Lwembao attracted much attention because Prince Mukenzi was still young. However, as the saying goes, where there is no smoke, there is no fire. Lwembao was on a mission. He created an air of confidence and fear. Many people inside and outside the palace started fearing to mention his name in the public audience, resorted to whispers. Lwembao influenced all the sectors of the kingdom. He started an organization teaching younger people the objectives of the kingdom and how to protect Uganda from the future enemies when it was not a republic. Through his organization, he stressed the need for a modern society where people could be free to choose their leaders in a democratic fashion. Remember, this was a kingdom. A number of occasions, Musanje was alerted by the leaders about the younger man's schemes. But he dismissed it as envy, as his son-in-law was mobilizing the youth and imparting modern ideas into society. Whoever stood in the younger man's way would be sacked immediately. Lwembao never hesitated to invoke his mother-in-law's name every time he wanted to instill fear in his rivals. To consolidate his influence, the main character in the book is who? And defeat his enemies, Lwembao recruited a shrewd young man from his group when he comprised of majority people from poor families with no roots in the Ugenya kingdom of politics. The notorious group was composed among others Kajiko, Sungura, and Kobusegu. Kajiko, Shungura, and Kobusegu. Kobusegu means the one who produces poison. Emerging from nowhere, the group dominated the kingdom politics. They had no respect for the elders, using their proximity to both Queen Jalia and King Musanje. They replaced all the people who were loyal to Musanje. On the other hand, Kajiko was a notorious thief who targeted other people's businesses and at times the women. This group isolated King Musanje from the population as well as his former loyalists. It is on this isolation that weakened Musanje's administration capacity. On many occasions, his decision depended on fake reports from Sungula and Kobusegu, who were experts in malice. Let's read the last two and end. Armed with this influence, Lwembao started his plan to become a king. The member had no royal blood and an outsider. However, since the group had isolated Musanje from the elders and his former allies in the liberation struggle, so the lion and the Masai those who were targeted was a man called Mirandira. Mirandira was a stubborn man, but very clever. You could dismiss him as a fool or a drunkard, but he was the King Musanje's Mudingidi, one who plays the music for the king. He also used to crack jokes and was a good commentator. Mirandira's speeches I'm about to understand. Characterized by laughter. I'm about to understand. The member group targeted him because of his proximity to Musanje. At one time, Mirandira was banned from singing at all public functions. He was also banned out of the palace. Mirundi, however, this is your best book, I think. This is your Mirandira was banned from singing at all public functions because Lwembao
who was an in-law of King Musanje and Queen Jalia. Mirundi, katumalirize n'akatabo kano. I think we cannot go beyond this. Please wait for more in the book. It's called The Lion and Maasai Warriors. The main characters are Kobushegu, Obuto, King Musanje, Luemba Hawo, but the most interesting one is Mirandira, an artist. He knows a Mirandira. Mirandira, a comedian. Thank you for watching us. Stay with us on the sidelines with Tamale Mirundi.